Okubikkulirwa Essuula 9. Awo malayika owokutaano n'afuuwa eŋŋombe ye, ne ndaba emmunyeenye yali yava waggulu n'egwa wansi, n'eweebwa ekisumuluzo ekiggula obunnya obutakoma. Emmunyeenye eyo n'eggulawo obunnya obutakoma. Mu bunnya obwo ne muvaamu omukka ng'oguva mu nkoomi ennene. Enjuba n'ebbanga ne bikwata ekizikiza olw'omukka ogwo ogwava mu bunnya. Mu mukka ogwo ne muvaamu enzige, ne zijja ku nsi era ne ziweebwa obuyinza ng'obwo obw'enjaba ez'obusagwa ez'oku nsi ze bulina. Enzige ezo ne zigaanibwa okwonoona omuddo oba emiti wadde ebimera ebirala, wabula okubonyaabonya abantu abo bokka abatalina kabonero ka Katonda mu byenyi byabwe. Kyokka ne zisakkirizibwa kubatta, wabula okubabonyaabonyeza emyezi 5. Obulumi omuntu bw'awulira nga zimulumye, nga bulinga obwo alumiddwa enjaba ey'obusagwa. Mu nnaku ezo abantu balinoonya olumbe lubatte, ne batalulaba. Balyegomba okufa, naye kulibadduka. Mu ndabika, enzige ezo zaali zifaanana ng'embalaasi ezitegekeddwa olw'olutalo. Ku mitwe gyazo nga kuliko bifaanana ng'engule eza zaabu, n'amaaso gaazo nga gafaanana ng'ag'abantu. Obwoya bwazo bwali bufaanana ng'enviiri z'abakazi, amannyo gaazo nga gafaanana ng'ag'empologoma. Ebifuba byazo byali bibikkiddwako ebintu ebiringa engabo ez'ekyuma. Okuwuuma kw'ebiwawaatiro byazo kwalinga okw'amagaali amangi agasikibwa embalaasi ezifubutuka okugenda ku lutalo. Zaalina emikira ng'egy'enjaba ez'obusagwa nga giriko n'enkato, era ng'amaanyi gaazo ag'okubonyaabonya abantu okumala emyezi 5 gali mu mikira gyazo egyo. Zaalina kabaka waazo azifuga nga ye malayika w'obunnya obutakoma. Erinnya lye mu Lwebbuleeyi ye Abadoni, mu Luyonaani Apoliyoni, eritegeeza namuzisa. Ekikangabwa ekisooka ne kiggwa, ate ng'ekyaliyo ebikangabwa ebirala 2 ebijja. Awo malayika ow'omukaaga n'afuuwa eŋŋombe ye, ne mpulira eddoboozi eriva mu nsonda 4 ez'ekyoto ekya zaabu ekiri mu maaso ga Katonda. Eddoboozi eryo ne ligamba malayika ow'omukaaga eyalina eŋŋombe nti, "Sumulula bamalayika 4 abasibiddwa ku mugga omunene Efulaate." Awo bamalayika 4 ne basumululwa. Baali nga bategekerwa dda essaawa eyo, n'olunaku n'omwezi n'omwaka, okutta ekitundu ekimu ekyokusatu eky'abantu. Ne mpulira omuwendo ogw'eggye ery'abeebagadde embalaasi. Baali 1,000 emirundi 2, emirundi 1,000. Era mu kulabikirwa kuno ne ndaba embalaasi n'abazeebagadde nga bambadde mu bifuba ebintu ebyengeredde ng'omuliro, ebya bbululu n'ebya kyenvu. Emitwe gy'embalaasi ezo gyali ng'egy'empologoma, mu kamwa kaazo nga muvaamu omuliro n'omukka n'ensasi z'omuliro. Ekitundu ekimu ekyokusatu eky'abantu ne kittibwa ebibonyoobonyo bino ebisatu: omuliro n'omukka n'ensasi z'omuliro ebyavanga mu kamwa k'embalaasi ezo, kubanga obuyinza bw'embalaasi ezo bwali mu kamwa kaazo n'emikira gyazo. Emikira gyazo gyali ng'emisota egirina emitwe, era emitwe egyo nga gye zirumisa. Abantu abalala abasigalawo abatattibwa mu bibonyoobonyo bino tebeenenya ebyo bye baakolanga, era tebaalekayo kusinza emyoyo emibi n'ebifaananyi ebya zaabu n'ebya ffeeza n'eby'ekikomo n'eby'amayinja n'eby'emiti ebitayinza kulaba oba okuwulira wadde okutambula, era tebeenenya butemu bwabwe n'obulogo bwabwe n'obwenzi bwabwe era n'obubbi bwabwe.